Salt TV n'Omunyo live ngabo tujja tuze tukutegeeza nti olukungaana lwaffe olw'Embale lwengedde era butereevu tugenda kuba twegatta ku ttiimu eya Salt Media. Bunyasi Peter ali mu Mbale Central Market ate atubulire butya abantu b'omu kitundu ekyo bwe beeteekedde mu House of Prayer Ministries International n'omusumba Aloysius Bujingo olunaku olwokutaano. Eno kamera ya Salt FM kwendi mame naku z'omwezi ziweddeyo. Okay, neyanziza Madamu Rita Omunyo live wano Mbale ku Mbale Central Market tubadde we tuli ab'ebyennyanja ne batusulako ne bagamba nedda mukoze ku bantu bangi ne naffe mu business yaffe twetaaga omusumba atusabireko era bwe njogera wano Omunyo live tuzze wano ku Mbale Central Market awali ab'ebyennyanja bakolera kamba funeko bagubu batubulire beetekese batya okubeera mu lukungaano luno lw'okutaano luno sebo gye baliko taata. Kale se unaje wale amanya go live ku Salt TV ede musitamu se wapicha wangulo Sadati salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Yesu yebazibwe Amin. Webale okwekumira ku munnyo gezaako tutyo mutusazeko ne mugamba nafa ab'ebyennyanja mujje musumba atusabireko kiki oyagala tusabire wamu olwokutaano luno ku Mbale SS ground. Zekijaga musumba ajja tusabireko business zaffe zesibye nnyo tebikyatambula ebintu bitugawolese stroke ku makya era bw'ogizaayo nga we buzibye. Mwetekeze mutya mwe ng'abasuubuzi b'ebyennyanja okwetekeka mwetekeze mutya okubanga tugenda kubeera enteekateeka yamwe eri etya? Ffe enteekateeka yaffe twaniriza omusumba Aloysius Bujingo n'omutima gumu tujje atuwe esaala tusabire bizinesi zaffe famire zaffe ne bakitaffe. Mpuliddeko ogamba nti wakiri oleka okubeera eri n'obeera n'ojja n'obeera ku Mbale SS osobola kumpitirako basobozi baano ne bajja ne tubeerayo nabo bayite bonna bokola nabo n'abali mu Mbale Central Market. Simanyi naye njagezaako kyesobola abana baze bajje okuva wano ogenda ku Mbale SS meka bodaboda okubagera ku Mbale ziba nkubiri zokka sewo ziba nkubiri zokka okuva wano ogenda ku Mbale SS olwokutaano luno ennaku z'omwezi nga 3 kanfuno naye atubuzeeko sebo oli live ku Munyo live ku Salt TV gye baleko sebo Jendi sewo manyago tuna mu kamera bakulaba amanya gange bampita na maisi makanika waki piki gaali oba motoka makanika akanikirako abantu emigugu ng'omuntu olina ekintu kye kikumenya nga njagala kuyambeko. naye abamakanika nono abeera makanika lwakuba mba nkwata ku makanika ku maanyi agayamba abantu. Yita ku bantu bajje tubeere ku Mbale SS ne Pastor Bujingo olwokutaano luno. Abantu bonna mbaagala era nange nakitegeddeko ku Mbale SS ground awo mu kisaawe. Bonna mbaagala bajje bayike mu bungi Pastor Bujingo aje asimulule esaala abantu bafune emikisa na buli ekyakwata mu mwaka kite saagalako bintu bikadde mu mwaka guno tuli mu mwaka mupya. Kiki oyagala asabire ng'azze nga ffe ab'Embale tusabire ku ki? Asabire munnange Mbale enkonomi akaaye naye atusabire lwakuba ye atusabira n'atuwa esaala ye wamala otuwa esaala ye ffe tufuna omukisa ate musaala ye tusangamu amagezi lwakuba tusomesanga n'otusomesa ebimu. Tweyanzege musaala ye tusangamu amagezi mu byonna byatusomesa. B'Embale beerekekere kuba nga bafuna omusumba nkomawo kwe mu kitundu okuweereza wano ku Mbale Central Market mwekumire ku Munyo live kankutwale wa Madamu Rita.